Otogerede sawa zino abasajja ba M23 bafuuse ekyonga n'ekya bakole Kongo enkoko ekikola baana wabula esawa ino muli andi babakubi oba muli anti lubalusewo wakati wa Rwanda ne Kongo neggwanga ery'omulirwana erya Burundi mumanye nti kayinza okuggweramu nga kali Kampala nkidda mbu muli anga aliwo olutalo lubalusewo wakati wa Rwanda direct ne Kongo nga nera abafutuse Burundi mumanye nti kawaka wedde mwaka Museveni ne banne esaa zino boolekera ekibuga Goma okiwamba naye ekibuga Goma bayinza okukoma awo bayinza okukoma eGoma olw'ensonga mu lulimi olw'amagye oba olulimi olulwanyi mu balwanyi mu lutalo batega nnyo obunyeebwa kati olw'okuba nti bano balina kawumentali tebayinza okubatega akanyebwa ne bawamba Goma naye kinava mu kuwamba Goma mujja kiwulira wabula we twogerera abantu bangi bannansi ba Kongo battiddwa abalala baziikiddwa mu birindi nga ekibatta ggwanga lya Uganda n'erya Rwanda nga bakozesa ekibinja ky'abasirikale aba M23 abayeekera era nga ne Muhoozi yennyini akimanyiko bulungi nnyo abansonga dda akola tweets ezo ne we yasabira akasiriivu ka ssente si kaakukola mulimu ki kabadde kaakutwala ki byakulwanyisa na kusasula abasirikale abali eyo yensonga lwaki babasaba supplementary budgets buli kaseera mu parliament ne muwaayo sserezo mu w'omusolo olw'ensonga bali mu kulwana lutale Kongo wetwogerera essaawa zino ngenda bawako ku footage omu nga abasajja ba M23 bakutte ebyokulwanyisa naye nga abakongo bagezaako okulwana naye nga bagambye akanyebwa kali mu kalinde kamujja kukalaba essaawa zino bizomu ku footage nimujalija pato ne munange yagindekera Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ng'omukwano gwange yenna atandika kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo enamba y'essimu eyo gye mulaba abaagala okola advertisement abaagala okulanga abaagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe okola adverts mwenna tubaaniriza enamba y'essimu gye mbamuyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwe bali kuwagira nkyukakyuka mwe banammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno mbaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mweraba